baza abantu mwenna ababadde naffe ate siba mukiramu ekka naye abannawakiso abayimiriddewo okulaba nga tuteekateeka okwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu si mukiramu naye mu Wakiso district kubanga mwategedde obulungi olunaku lw'enkya ffe nga bannawakiso tweteeseteese okwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu mu Kira municipality ate we tuva mu Kira tugenda Butereevu ekya Ddondo East newankubadde nga President gwe twaniriza mwana era mutuuze wa Wakiso district mutuuze wa Kyaddondo East naye mu ngeri y'enjawulo ffe nga bannannyini kintu tuli wano okwongera okutegeeza eggwanga titwegasse ku miliyoni 3.5 eza Wakiso okubanga tuli mu ssanyu era tukole enteekateeka okulabira ddala nga President Kyagulanyi ava mu Wakiso district ava mu Kira municipality omulundi gwe ogusoose newankubadde abadde ayitangamu naye ng'ali mu mirembe ate nga mulamu ng'ate musanyufu ne bantu baleseewo nga nabasanyufu mu ngeri y'enjawulo kkiriza kulaba Wakiso ate era nnyongere okwebaza buli akoze enteekateeka na buli awaddeyo buli awadde ekibiina kya National Unity Platform kyasobodde kyonna okulanga campaign zino zigenda mu maaso neebaza abantu bonna be tutambudde nga nabo mu ngendo ezeewalako okuva mu Wakiso era nkulisayo mwenna abasobodde okutambula ne President ebbanga lyonna lyatambudde nalyo si Masaka wokka naye nsaba tumanye mu ngeri emu oba endala nti tuli mu Wakiso. Wakiso ye district esinga abantu obungi. Wakiso enjawulo gy'erina nti ate yo ekyaza buli omu era erina buli omu. Nze kinkoze bulungi ku luno lwokka nga tuli mu nteekateeka z'okukyaza President Kyagulanyi Ssentamu nti bangi ku mmwe okusingira ddala bakuumaddembe tutudde nammwe Honorable Musisi abadde atuula na buli omu yenna atudde nammwe mu nteekateeka ez'okulaba nga President ayingira Wakiso era amufulume mu mirembe. Tubasaba bakuumaddembe mikwano nze omu ku baali nammwe mu Kayunga nga tutambula mutukuba tiya gaasi nga tumunywa ne mu Rwale yasembayo ebbaale ne mugiremesa naye tubategeeza eno Wakiso mwazze President Kyagulanyi mwayingidde kakati ate nammwe abasinga mwe musula mwe mulina abaana tubasomeseza wamu buli kimu kyonna mukikola ki mukikolera wamu. Tubasaba ku luno lwokka mujje twegatte mujje mutwegatteko mubenga ku luno mugenda kuuma mirembe ng'ate temugenda kutabangula mirembe. Abantu ba Wakiso basanyufu, abantu ba Wakiso baaniriza buli omu, abantu ba Wakiso babeera na buli omu naye kaakati tubasabira ddala mujje mwegatte ku bantu ba Wakiso okubanga ddala emirembe muginyweza. Abakuuma ddembe yonna gye muli kano ke kalowoozo ke twongera obbawa mwategedde bulungi nnyo nti omusaayi gwamaze dde okuyiikayiganga era mwalabye omwana wa Uganda Misa Kingalugenze Mukama muwumuze emirembe naye mumanyi bulungi we twogera essaawa eno tulina n'abantu bangi bali ku bitanda. Honorable Tebandeke yazirika naye mulabye n'ebigenda mu maaso bingi muleka abalala mubakubye emigulu abalala bali bawenyera. Manyi ne woobanga oli ggwe tewandyagadde kifaananyi ekyo kibeere ku muntu wo ne woobanga oli ggwe tewandyagadde omwana we yaaba abeera nga yafiira mu kampeyini zino naye tukusaba beera munnayuganda bupya. President Kyagulanyi ng'ayingidde Wakiso kati tukusaba weekuume. Twategedde mwafunye ssente eziwera, twategedde mwasitookinze tiya gaasi amalako, twategedde nti mulina ebikola ebiwerera ddala naye mubikozese mu bulungi. Wemba mbadde mutukabira mu Parliament temulina ssente zikola na zikuuma bantu na mulina obuzibu mu mafuta agatambuza emmotoka zammwe muleme kutulaga nti ate kati bulina ssente nnyingi. N'olwekyo tubasaba nga twaniriza President Kyagulanyi Ssentamu mu Wakiso mujje tumwanirize mu mirembe mukube emirembe nga ffe tusaba bannawakiso bonna babe nga bakuuma mirembe. Era rimwe bannawakiso twogera nammwe eri bannakira municipality eri bannakyaddondo East nze mbasaba nga mami wa Wakiso mbasaba nga eryo bulijjo ogwo omutima gwe tukola ogwakwaniriza abantu ne batufuluma mujje twanirize President era tubeerewo mu Kira municipality tubeereyo ekyaddondo East naye tufulume mu mirembe. Mbasaba buli omu akuume empisa nga bwe tugambibwa bulijjo nti ffe tubeere bakkakkamu si bantu ba National Unity Platform mwekka bagenda okujja okwaniriza President Kyagulanyi naye mwenna nga bulijjo we tubadde tubasaba bwe tubasaba era mukuume emirembe ffe tusigale nga tulabika era nga tulabisibwa era nga bulijjo kamera we zitukwata nga tetulina buzibu mikwano ffe tubeere nga tumaliridde okwaniriza President mu ssanyu era tubeere nga tukuume emirembe tumaleko kampeyini eno mu ddembe. Nga mmaliriza nsaba tukikwate nti akalulu kano bwe tunaatuukira April 2026 ng'akalulu kano kaweddewo naye ate
omulala mukuumaddembe oba wakabe wa poliisi kabe w'amagye ogenda kusigala ng'oli neiba wange gwakutte emiggo ogenda kusigala nga ate n'abaana bo n'emikwano gyo na buli omu ng'asigadde munnayuganda oba neiba wange. Nsaba buli ssekidoomu yenna era tusaba nga bwe tuli wano twongere tuleete obukkakkamu n'obwokuba nti tuli bannayuganda kubanga kyekitukwasizza fulaaga eno tubagamba tukutte fulaaga ya Uganda tuddemu tusitule ensonga za Uganda nga tuziraga nti zisobola okubeera waggulu okusinga omuntu ssekinnoomu. N'olwekyo nsaba buli akutte emundu, nsaba buli akutte omuti, nsaba buli akutte omuggo obe ng'omaliridde okuba ng'onyweza Uganda ero. Uganda tumaleko akalulu kano nga tuli mu mirembe. Uganda tuleme kuddamu kulaba musaayi guyiika ate nga tutegeddeko tulina n'omusaayi oguwezeeko gwe batana reportinga ate oguyise. Naye tukkiriza Katonda ng'ali naffe nga bannayuganda muli wamu nga bannawakiso muzze ne twaniriza President Kyagulanyi mu ssanyu era ne tumusiibula mu ssanyu n'afuluma Wakiso tugenda kubeera nga ffenna tusigazza emirembe era tugenda kusigala nga tuli bannayuganda abamaliridde. Kulwa Katonda n'ensi yange. Nze Haji Ssemwanga Norman Kaboggoza fulaga beara wa meya bwa Kira Municipality mu kibiina kya National Unity Platform. Sookera ddala ndi musanyufu ku lwa bannakira olw'okubanga tugenda kukyaza omwagalo w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti wa Uganda agenda okuddako nga azze mu Kira omulundi gwe ogusookedde ddala nga azze kutusaba kalulu oba nga azze kunyweza buwagizi bwa kibiina kyaffe. Omulimu gwange omukulu okusookera ddala kugenda kubeera gwa kukunga bannakira bonna mujje muweese omukolo ekitiibwa mujje twaniriza omwagalo w'abangi nkunga abantu okuviira ddala eBweyogerere, Kireka, Naalya, Kamuli, Kirinnya, Kimwanyi, Kira, Kyaliwajjala ebyalo byonna ebikola Kira Municipality. Mbakunga mujje twanirize Pulezidenti waffe tulabye yonna gy'agenzeeko n'essanyu abantu be bamulaze. Ab'Ekira mujje tubeere ennamba emu mu kuwagira Pulezidenti waffe. Pulezidenti atwagala nnyo, ennaku ezo yayitako mu Kira katono naye olwaleero enkya agenda kujja olunaku oluli official olw'okunoonya akalulu. Mbakungira ddala mwenna tuggweyo buli omu alina ekivuga ajje nakyo naye ng'ekisinga byonna enneeyisa yaffe nga bwe tutera okubeera ab'emirembe tubeere ba mirembe bali mu bamanyi abasajja bo batwesonsaako bwesonsa ne bye tutakoze ne babikola ki ne babituteekako mu bira byonna gye tubadde tiyagaasi balina mungi naye ffe tugezeeko okulaga emirembe nti twazze lwa ssanyu lya mwagalwa waffe tetulina kirala kyonna kye twazzeeko. Agenda kuyingirira mu bitundu eby'enjawulo nga bwe tugenda okutegeera program naye buli wonna ku makubo tubeereko ate bw'amala okujja tuleme okusigala ku makubo wabula ne gy'agenda alina message gy'agenda okutuleetera. Omulimu gwange omukulu kukunga mwe bannakira mujje muwulirize obubaka bwa President obuzzaamu essuubi obulaga Uganda empya gye tugendamu n'ebirala bingi. Neeyanzizza nnyo neeyanze ku campaigninga oba alina rallies bbiri olunaku olw'enkya ng'agenda sooka municipal y'Ekira amale agende ekyaddondo East. Bw'anaaba rally yaffe agenda kwogerako ne bannakira mu division eya Bweyogerere ku luguudo lwe bayita Namulondo Kakajjaawo wagenda okubeera tumuwulirize nga bannakira nange megatako bakunga nti sawa zigenda okuwera ennya nga twajjuzaawo dda tulaga ab'e Masaka nti ate babadde mu muzannyo. Ajja kuyingirira ng'ayita ku luguudo olwo lwoyinza okuyita Kireka Kyaliwajjala Road oba abamu bayinza oluyita Kireka Road awo ku koona erigenda ku UNBS abasinga baliyita erya agenda. Ayingire avuge tumwanirize paka ku venue wagenda okwogerako naffe era bw'anaaba amaliriza mu ngeri emu ajja kufulumira mu kkubo lyerimu akwate ekkubo eryo paka Kira ku Nkulungu. Bw'anaatuuka ku Nkulungu ey'Ekira akwate oluguudo olugenda e Bulindo ayite Mulawa ayite e Bulindo ayite Ekimwanyi Ekiwologoma
agw'ekimwanyi atuuke ennakwero. Bw'anaatuuka ennakwero olaayolekere ekyaddondo east wanaaba agenda okukola rally nga munaabategeezebwa ab'ekyaddondo. Tuli Kiteegomba ab'ekyaddondo east. Ekiteegomba ku Matuga road. N'olwekyo ogwaffe Honorable Nolima akyogeddeko era tukiggumiza abakuumaddembe bakole empisa bagubire amateeka. Abawagizi baffe nabo nga bwe tubakubiriza bulijjo babeere n'empisa. Twanize Pulezidenti waffe mu ssanyu. Okwaniriza mu ssanyu si musango. N'olwekyo tetwagala kumaliriza nga batiya gaasi oba biki. Tukimanyi nti ne babeera abantu abangi. Ekirungi nti kira erisiivinga abantu abasoba n'akakadde buli Juni nga 3 ne batabaawo kizibu. N'olwekyo abakuumaddembe abantu abagenda okwaniriza Pulezidenti waffe 5,000 gokka sirowooza nti mujja kubeera twetaaga kuba tiya gaasi. Ffe tulina experience y'okwaniriza abantu abangi emikolo ne giggwa mu mirembe. N'olwekyo ekyo tulowooza nti twagala bantu baffe bakosebwe. Bannakira obubaka bwennyinza okubagamba Mulwana Juliet Kansala atwala Kyali Wajjala era agenda okuddako. Nnyinza okubagamba essanyu lingi lye tulina nga bannakira naddala bannakyali Wajjala ti Pulezidenti waffe lwasoose okujja okukyalako n'okukola laale agenda kuyitirako ewaffe kya mukisa munene nnyo. Amazima gali nti mbayita mu bungi okujja okwaniriza omukulembeze. Bannakyali Wajjala nkimanyi mulina empisa nnyingi era nga bwe tweyisa bulijjo. Tulina okweyisa obulungi kubanga poliisi agannyabo terina gwegenda kukwatako nga buli omu yeeyisizza bulungi. Mujje mu bungi twanirize omukulembeze waffe mu ssanyu n'ekitiibwa ate tuwulirize ne message gy'agenda okutuwa. Abasinga obungi mubadde muwulire. Leero nsaba message mubeerewo ng'agibawa nga mugiwulirira ddala message gye tulina otutambulirako. Kimanyi muli bannankyukakyuka ate n'ekituufu mukyagala. Mwenna gye muli bannakyali Wajjala Juliet Mulwana Kansala wammwe mbakunga mujje twanirize omukulembeze. Erinnya lyange nze Mpanga Farouk n'erya muniga lyange nga nze ssentebe wa Bweyogerere division nga ffe twalidde empanga ey'okukyaza Pulezidenti mu division yange ey'Ebweyogerere. Nkunga banna Bweyogerere mwenna Bweyogerere Kirinnya okujja okwaniriza Pulezidenti waffe ne message yaffe gy'aleeta ennene ennyo enzito kubanga Pulezidenti yeetikka bizito byereere. Tulabe nga ffenna tubeerawo mu bungi banna Bweyogerere n'ekira yonna okutwaliza awamu. Tulabe nga Pulezidenti waffe ayanirizibwa bulungi nnyo era nkubiriza ne security tubeere nga tukwatagana bulungi nnyo ereme kutuusaako bantu baffe bisago. Byebyo ebyange mbakubiriza mujje mu bungi banna Bweyogerere nga nze chairman wa Bweyogerere division tulabe nga twaniriza Pulezidenti waffe. Okukunga akala amatendo abatuuze b'e Kasokoso mwenna ab'omu Kiganda ebyalo ebiri mu Kireka wadi yonna bannange tubasaba bannakireka mukimanyi bulungi nti mmeka y'ebyobufuzi yonna esinzirira mu muluka gw'Ekireka. N'olwekyo tubasaba olunaku olw'enkya mu ssanyu eriyitirivu tukuŋŋaane twanirize omukulembeze waffe mu ssanyu awatali na kukaaba wabula eddembe lyokka. Abasirikale tubasaba mubeere bakkakkamu ku baffe aba NUP tetuli ba buvuyo wabula tuli ku mulamwa ogw'okukyusa eggwanga lyaffe naye nga nammwe temutuleeseeko buki butabanguko kuba naffe tuli ready kuba Pulezidenti waffe atulagira okubeera nga twetegese. Era temusuubira nti mugenda kukozesa ebya tiya gaasi bulijjo bye mukola bitujje ku mulamwa oba okuwerekera omukulembeze waffe gy'alaga. Mujja muntu kuba Pulezidenti yatulagira nti oyo tiya gaasi owammwe gwe mulina mukadde yaggwako. Ffe tusobola okubeeramu ne tubeera nga tufollowinga message omukulembeze gy'aba atuleetedde. Kisache Joshua nga nze Registrar National Unity Platform Kira Municipality. Nze njagala collaboratinga nnyo ku venue kya mukisa mulungi nti olunaku nga lumu olw'enkya tukyasiza Pulezidenti waffe mu lunaku olugulawo omwezi ogwa Desemba ffe abalidde empanga era ng'agenda beera Bweyogerere. Tulina ekifo kye twategese ekinene ennyo kiri ku Namulondo Road. Bw'oba ova mu Bbuto otekinga ova mu Bbuto n'otuuka ewa Kityo waliwo stage gye bayita ewa Kityo n'obeera ngadde Bweyogerere ojja kiraba ekifo kinene nnyo. Bw'oba ova Bweyogerere
ojja ku Namulondo Road ekifo we kiri awo kinene nnyo opposite Steelworks. Bannakira mwenna nyongera obbakunga mujje twanirize president mu bungi ennyo kubanga temutya mboba tetujja kujjaawo tusobola okujjaawo ne bwe gibeera emitwalo 2 ne bwe gibeera emitwalo 3. Ekifo kitegeke kirungi nnyo tewajja beerawo buvuyo bwonna era buli kimu enteekateeka zigenda maaso era we bunaawungerera leero tujja bba tuli very ready okostinga president ne bw'abazza akawungezi ka leero. Neyanziza bye byange. Erinnya Mulinge Robert okuva e Bweyogerere njagala okutwala omukisa guno eno kisooka okwebaza Katonda ti mu electoral area yange mwe bannonda president mwagenda okukyala n'olw'ensonga eyo nganza akyaza president ate mu kitundu kye bagenda okunnonda nyongera okukunga bannakira naye okusinga ennyo bannakakajjo Wellspring Kigandazi Namulondo n'ebitundu byonna ebyetooloddewo nti ffe abayina okubugiriza n'okujanjawaza pulezidenti waffe ebbanga ddene nga tuyayaana omukisa guno eno naye Katonda agutuwadde n'olw'ensonga eyo tuli ba mukisa nnyo ti pulezidenti azze waka waffe era njagala obbakubiriza nga bulijjo bannankyukakyuka tubadde n'empisa naye bannabyakwerinda abadde bakyankalanya tubasaba ku mulundi guno eno mukuume empisa nga ffe ze tukuumye omukisa guno eno tugutwala nga mukulu nnyo okwaniriza pulezidenti waffe era tugwebaliza Katonda. Makubo gonna twagakaanyizaako n'ekifo twakikaanyizaako era tusuubira nti ku luno tebajja kukola ffujjo lye badde bakola litulabe mu bitundu ebirala. Ekyomukisa omubi ti n'ebibadde byekwasa ebiseera ebisinga bakuba abantu nga ne rali ewedde. Kwaba okuba abantu nga rali ewedde kitegeeza nti oba oyagala basugale we babadde ne rali oba ki. N'olwekyo ffe kye tusaba ebyo by'okwerinda baleme kukola ffujjo lye tubadde tubalabye wiiki eno yonna.